عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Zitambudde bulungi era tukkaanyiza nga tukyagenda mu maaso nga tubimaliriza mpola mpola naye nga tulina we tutuuse nga walungi. Nze Haji Masaka Kemba Muzaata. Mukulu wange. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati ensonga zino ezibadde zizibaawo olusiitwakolabako naawe waka e Kawempe zituuse ku ki? Alhamdulillah. Tukaanyiza naye era nga tukyayongera maaso kukola ki okweyongera okukaanya okwannamaddala. Okukaanya kuno kitegeeza nti nno bino ebintu ebibadde bitambula bigenda kuggwaawo. Alhamdulillah, insha Allah, Allah bw'abakkiriza bijja kuggwaawo. Bino bibakosezza bitya nga mmwe abantu ab'ekitiibwa, famire y'ekitiibwa n'omugenzi eyali ow'ekitiibwa ow'amaanyi? Era Allah bino byonna yabiteekera ffe bantu, ate buli kimu kikolwa bantu ate kigonjoolwa bantu. Hajja tuli muganda wa Sheikh Muzaata. Ndi mwannyina. Naye tusanzeewo Kuruthum ye mukyalo mulala ali. Okay, tumayize ekyedduwa. Ekyedduwa tetukimanyiiko era tukina mututula tugenda mu dduwa tetukimanyiiko edduwa si yaffe. Nakyo kiri part of the interview. I'm running for a meeting. Obaddeko mu lukungaana otukkiriziddwa nga namawulire wakati wa famire wakati wo ne famire y'aba Sheikh Muzaata bate lubadde kukiira lugedde lutya? Nteekateeka nti zatandika nga zirina okugenda mu maaso era twakola ebyasooka nga tulina okubeera nga tubyongera tubimaliriza. Era olwaleero tukkiriziganyizza n'enjuuyi zombi era ne tulaba nti omwana asobola okubeera nti abeera mu mbeera yeeyagaza ate n'enjuuyi zombi ne ziba nga ziyina zisobola okutuukirira omwana ne zimukuza ne zibeera naye. Naye ng'ebisingawo bo bennyini bayinza obbibawo. Hajati wuuyo. Another minister wazzayo omwana abasinga oludda luli lwakuyombesa Nakiwala asaze bubi kintu kye wakiteekinga ono otya nga ate gwokola ku by'abaana? Nze omwana bemba ndi ku by'abaana mala kufuna abantu abampeereddwa mu butongole benjogera nabo ku nsonga z'abaana era nebaza mufutindirangwa nti kino yakikozeeko nandeetera ebiwandiiko ebironda omuntu agenda okuvunaanyizibwa ku mwana oyo ku ludda lwa taata we era leero nkwataganyiza enjuuyi zombi omwana n'afuna mama we ne taata we ne tutandika okutambuza bulungi.